twala abaana basome guno omulembezi gw'abatasoma tole ensimbi osasule balizikuddiza bwe baliziweza obawaana nti wazala bawanvu nnyo ng'emivule obawaana nti wazala bamanyi nnyo bakiwago. Omulabi waffe yeekomidde ku MRI TV okola kyamaanyi era nyongera okukubuuzako nti osiibye otya leero gy'otuusaako engalo gitambudde gitya abatambuziza obulungi mukama baweereddemu riziki nyongera okubeebalizaako ate era n'abo abafunye ebizibu mu wiiki eyo gye tukubye amabega nyongera okubasaasira ate era n'ensaba mukama katonda abagumi nzize mu studio zaffe olwaleero kutuusako programu yaffe ebifa amasomero nange Judith Nabuto mu field olwaleero sagenzemu nzekka nagenzemu n'omwami agenda okutubuuzako tukusaba obuzeeko kuba tulaba ate era n'oluvannyuma tweyongereyo. Omulabi waffe yeekumbidde ku MRI TV okola kyamaanyi okuba nga weekumbidde ku MRI TV nange akubuuzaako erinnya Joseph Kiyimba nga twabadde ffenna ne mukyala Nabuto twageredde mu field okuloonya ebifa mu masomero twakuleetedde ebifa mu masomero bingi nnyo nga bw'otudde n'okkalira nsaba otuule bubya tugenda kuleetera bingi nnyo bye twakujjidde mu field omanye abaana bakola ebintu ebifa mu masomero amasomero mangi gakoze ebintu naye olunaku lwaleero twakuleetedde ebintu bingi nnyo nsaba otuule okkalire ffe tukulage ekiddako ekyo kyennyini awo wennyini nga wakabata okubabuuzako kati nzize okubanjulira essomero lwaleero gye twatambulidde banaye twatambudde ffe twabadde Buganda Royal Institute of Technical Institute. Aho wennyini Buganda Royal Institute of Education settendekero ya Bwakabaka eyagunjibwawo oyinza ogiyita Kabaka Mulondo. Kabaka Mulondo bangi bamulaba naye tebamanyi lyajja atya. Kabaka Mulondo kyali kizimbe ekyaweebwa Kabaka ku mazaalibwa ge. Olwaleero ly'essomero twagenzeeko bakoze ebintu bingi nsaba otulokalire tubikulage. Bakoze kye bayita alumni dinner. Alumni dinner bye bimu ku bintu bye bakola mu masomero bikolebwa mu masomero omwana n'otamu gunjula n'omuteerensi wabula n'oyagala okola ki okomawo omulondoole obulamu bwa butambuza atya ye bannaffe asikiriza atya abalala abali mu settendekero eyo gye bayise alumni dinner. Alumni y'omuntu bayitirako mu settendekero eryo naye n'akoma yayitibwa kitagenda kati abo bakitagenda be bakomyewo ku settendekero y'Obwakabaka okulaba essettendekero bwe bagireka bwekyali oba yakyuka. Bano nno batandise ne kye bayise touring around the campus. Touring around the institute ne batwambuza ne balaga abagenyi baabwe ebintu bye bataalekamu oba bye baalekamu nga naye tebinyirira okwenkanankana ku mutindo gwe baliko kati. Bano nno babatambuziza ne betuula mu Kabaka Mulondo eyo ndabanga enti ninyo okola mulimu ku bintu byebasobola kuba balamu bannaye Kabaka Mulondo balambuziza kuliko nga structures otunazibalagaawo bano nno balambuziza studio yaabwe olwaleero efaanana etya studio eyaba mass communication eno eyaba mass mwe bagenzi gye bakolera ebyamawulire eyo balambuziza studio eza TV ne radio ne bagenda ne mu computer lab nayo ne babatuusayo ne babalaga office ya principal bwefaanana bannange Buganda Royal twebaza olw'enkulaakulana eyo gye mukoze gye muleese omutindo ogwo gwe musitudde mukulaakulanye mu bbanga ttono naye era ekyo kikolebwa management board ekulemberwa mwami Wamala Anthony awo wenyini okyagala okwebaliza omwami Wamala Anthony okwongera okwebaza nti Buganda Royal olaba kizimbe kiringa ekiri ekimu naye ekizimbe ekyo kyamaanyi buli ebintu era abo banyini bakitagenda beebaziza nnyo omulimu ogwakoleddwa studio eza TV nga bwoziraba si bwe bazireka kyabakubye ekyo bwe bagenza okutuukawo ng'ate studio gajje ddala guild offices yonna kati eri okwo Zambogo offices zonna ziri okwo twangera okwebaza management eya Buganda Royal Institute of Education yasobola okukola omulimu ogwo ogw'amaanyi university institution nesobola okulabika nga bwesobola okuba kati ng'erabika awo nno nga tuvuddewo bano nno bategekedde abagenyi baabwe bakitagenda babategekedde ne babakuba ne bandi omuziki eyo bandi bagitumye bagiyita Buganda Royal
bande omuntu Imunga muhati enane kungu kupesi Rolinga nsanje unije kuitala sibana na kubala Munga muhati enane kungu kupesi Rolinga nsanje unije kuitala kapoe mungolani ekitontome my country kino nno bakirese naye nga kiraga obulumi obuli mu ggwanga bubayitamu abantu bebayitamu obulumi obuli mu ggwanga. I was born and raised in a country where mere survival is our victory. Because in my country, being alive is for the chosen few. I was born and raised in a country where my very own existence is defiant. Because my trials last longer than I do. In my country, my trials last longer than I do, and not even God's nostrils are wide enough to breathe life into us. I was born and raised in a country where girls possess red ink in between their thighs that marks their grades in school because we were allowed to convince ourselves that a girl cannot have a beauty and a brain. I was raised and born in a country where girls possess qualification papers in between their thighs that forces best on for them to get employed. I was born and raised in a country where I can tell you right now who the next president will be 5 years to come, even before us carrying out presidential elections. I was born and raised in a country where someone can be elected as president and only remain social media president. Nga tuvudeyo neyo nga mukulu munnange ekiyimba we twakoze fena nga bwagambye nti wabaddeyo abagenyi ab'enjawulo muno nno mwabaddemu n'omuyimbi waffe omubwati omusajja oyo awensi omanyi wensinga omujjukirira zakayo omanyi awensinga okumujjukirira ku yakikuba motu nno kyanaku nze neewunyiza nnyo okukusanga King Saha ngayitira musendeko y'obwakabaka motu kyasanyu ddala okubeera nga tulinamu abantu ng'abo nga bagendako mu ssetendekero mu masomero ag'enjawulo ng'ago mwe tutera okutambula. mbagala nnyo bakyali bange nze King Saha omuntu wammwe bano mwampitanga Semanda era nkyali oyo yadde eri mundaba nga nzogana bitala era wakiri nja kubawamu kazaaka yaawo era okubabigira kutaala mubale nnyo mubale endala. Just move around.
bantu okubuuza ku bantu tugenda kutwalako atera kubuulirirwa kukubuulirira abamu ku bagenyi abakulu abaaliko ono w'amasomero kiro naye mwe yayitira bagita Janan High Schools omusajja Janan High Schools nanyinizo director Kironde Michael y'omu ku ba alumni atera nga nno ne chief alumni. Which has made me different is to ensure that I do one thing, go for it, manage it, take time. To reach where I am, I've taken 20 years. As we're getting people to be introduced, I heard about a number of people talking about so many things they're doing. I did this, now I'm doing this, I have a company here, I have this. My word is one. Define one thing you can do better and do it better. Otherwise, you end up nowhere. We don't have workers, we don't have people with integrity. We don't have people who concentrate to work. You give someone a job as a teacher, he has like a shop behind there, he's a farm of pigs, he's doing this. When are you going to concentrate on are you a farmer, are you a businessman, are you a teacher, what are you? So you end up that you have mediocres. Ogaga okubukola kitegeeza olina okufuna kyokola n'okyetegereza n'okiremerako n'okitegeera nnyo ate n'okiwa obudde. Teri agagawala mu myezi mu mwaka. People get rich with years. Okutuuka okulaba omuntu oyo mugagga tutandika ku myaka 40 era bwe giba giri wansi nga bakuta mugagga wekyekinge waliwo ekikyamu awo kubanga tulina abagagga bamenuka blind white bad black babuuka bubuusi bati bavaayo naye ogenda okola nga babise because they don't have foundation. Nga tumaze okulaba omukulu Mwami Kironde ate ku mukolo ogwo kwetabiddwako omuntu yabadde omukukunavu yavudde n'Obwakabaka bwa Buganda yabadde ayitibwa Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu oyo naye minisita w'abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda n'okwewumuza mwatu okwewumuza mu ministry namba mu Bwakabaka bwa Buganda nga bwe bagamba nti lubaliwo omulamu tasamirirwa katumulakulage yennyini nga bwe yayituusizaako obubaka bwa eri abantu bonna ababaddewo ku mukolo. Obukulembeze bonna abantu ba Katonda mwenna mu bitiibwa byammwe ebyenjawulo abasomesa mwenna Katonda bwe yawa omukisa ogw'enjawulo okuyitako mu ssettendekero ono balamusizza nnyo akawungeezi ka leero mpuliriza bulungi mpulidde ebintu bingi ennaku zino tino bategeeza nti olina emyaka gy'otuukamu ng'oyagala nnyo okulaba ng'ebyo byolaba oluusi bisinga ne byowulira era nga bye bintu bingi mu kuzimba Buganda ne mu kuzimba Uganda kubanga ntera bagamba nti kyetuyita economic growth oba okulakulana mu byenfuna senga kikeera ku makyanga abantu tebali mu kaweefube oyo economic inclusion nga tebeegase eno tewabawo okukyukakyuka naye bw'ompuliriza wano emirimu gye mukola obujulizi bwe muwa ne twebaza Kabaka ne twebaza Katonda ne twebaza obukulembeze bwa ssettendekero eno omulimu ogw'ettendo ogukoleddwa mu kifo kino. Omukisa guba n'ensonyi tekutera kweramba mu mulyango gwa wankaaki gujja mpola mpola nga guyita mulyango gw'emmanju ne guyingira era abantu batuna basera okukenga okuzika amangu. Mu Lufutifuti yagamba nti opportunity has a slight habit of slipping in via the back door disguised as misfortune and most people miss it. Kamba yuzemu mukolesebwa okwawagula nnyo okwebuzibwa
abalengera omukisa guno. Era mu bufo obwenyekkiriza nange nkwebaze eyekumidde ku MRI TV eyatulabye ku ntandikwa ate kupaka ku nkomerero. Ebintu bibadde bingi nnyo, tubakulaze ebintu bingi nnyo. Nsigadde nze Kiyimba Joseph ku lwa MRI TV. Ate nga situnaba kumaliriza waliwo Jehovah Assuring Services abo nga bebamu kubawagidde enteekateeka bakola emikolo egy'enjawulo. Olina graduation, olina birthday parties. Oyo no CEO ayitibwa Omulangira Joko Pasco era abatumiddeko nnyo. Nsigadde nze Kiyimba Joseph kulwa MRI. Ate era nga weebaza CEO tulinayo nno ne CEO mulala. Ate oyo yatya CEO Elite Brands. Elite Brands oyo osobola omusanga ku YouTube channels ez'enjawulo. Motu videos zibeerayo. Ayagala oziraba osobola okugendayo ku YouTube n'oteekako Elite Brands. Elite Brands akola mu graphic designing, oyagala kukolera business card, oyagala kukolera card ya mukolo gwo, ogenda kutuukirira aba Elite Brands Uganda. Ate era nga nkujjukiza nga sinaakumaliriza kusiibula kuno, mbakubiriza okusubscribinga, okulikinga YouTube channel yaffe, munyigene ka notification bell mujja kuba mufuna ebirungi ebikulukuta mu kutoga kwa MRI. Ayi sawa sajja kabaka awanga. Twala abaana basome guno omulembezi gw'abatasoma. Tole ensimbi osasule balizikuddiza bwe bali ziweza.